أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amna majina kwachira on program itechi nyamurungi program yo Siram Live aha on TV West Studios omutebeka nsanka region Hawasali Musa kandi erizoba nyinemo Sheikh Huzaifa Masembe kandi ni imam wa Masiget Bint Jamia omuri Kachindo Shema. Yes, nakwachira studios. Alhamdulillah. Atawra salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntuza kutushasira twatandika ukicherezi konka ni majirangu better late than never. So tulia hatwisha basa okubanitwe obase kandi kugira ikiwaiga on program yitweje erizoba nebiro 27 okwezo kwa Rabil Awal ninga shokwa kashatu mwaka 2027 kurujira aha kalenda y'Isilamu kandi ekijungu erizoba nebiro 19 okwezo kwa mwenda omwaka 2025 nimbatangire mu yina baruga kusala ejuma kapa byo mazima yabatambura kurungi munonga abarwire ntushasha nimwe kandi abafera ntugirango ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. So omurama gwito gwerizoba gukwatirine nana objunanzwa bwabazire namnonga abana babo yese ntureba ngo abana of course batandikire kushoma nambwenu abatwira abana ishamero nimwe bari mnonga kandi nishaba Allah subhanahu wa ta'ala abatere mbaraka kandi abamarire obwe muri kuronda fize zabana. Yes, so reka tutandikireho Sheikh Huzaifa Masembe na nimshabo tushobore ahakigambo cyo muzire na nobjunanzi babo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. تمتند الله سبحانه وتعالى نعمتين دا مجوفو أغترين بكين الله تمسى الله سبحانه وتعالى السيبين غاني من بكم محمد صلى الله عليه وسلم تلا ملغنا okutia owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga yensonga enkulu yatutonza era nga okwesiima kwange n'okuko kuli mu kumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala mulimu ebintu bingi. Ekisooka eddiini yaffe ey'Obusiraamu omuntu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ateeka okuba nga amanyi. Buli wobeera nga tomanyi tosobola kusinza Allah. Nga ate mu kumanya ekkubo Allah lyatulaga omuntu lyasobola okukwata n'asobola okubeera nga ayiga kkubo lyakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wattaqullaha wayuallimukumullah, muti Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kubayigiriza. Kati omuntu buli woba ng'oyagala okuyiga ekkubo erisooka ly'olina okukwata kutya Allah. Buli woba toyagala kuyiga ekkubo ly'olina okukwata kujeemera Allah. Era omumanyi omu yabuuzibwa yali asomesa abayizi be, omuyizi najja n'amugamba naye nga nkwata mpola kusoma kwange nga kutono ne kukyeni ki. Namugamba tereza enkolagana yo wakati wo ne Allah, kubanga omuntu buli wati Allah subhanahu wa ta'ala Allah amwanguyiza. Eno ilimu Allah agiwa gwakoze ki gwayagadde. Kati ayagala okutya Allah ateeka kusoma, kubanga al-ilmu al-amali al-ilmu qabla al-amal. Omuntu nga tannakola ayina sooka kumanya kyagenda okukola. Oteeka okuba nga okiinako okumanya. Ekyokubiri, twebaza baganda baffe mwenna abafaayo ne mwerekereza ne mutava ku lutimbe lwaffe olw'ebbe olwa TV West. Tugamba nti mubeerewo nnyo, akalimi temukasise. Waliwo ebimanyi nga bo tebasobola kuviirako ko nga oyinza okugamba nti TV endala baazijjamu nga bo babeera ku West wokka. Ndowooza obuweereza bwamwe bulungi nnyo. Insha Allah tubasiima ne bakama baffe abakulira TV eno ne radio yaffe ennungi ya West. Tubasabira birungi. Allah abagaziize abongere ebeere nga yesinga mu Uganda ndoza ne munsi yonna okutwaliza wamu olwakino ekyebbeeyi kye batuwa.
Naam. Tugenda kulaba ku kiyitibwa omuzadde. Muzadde insha Allah tulabeko ne ku buvunaanyizibwa. Muzadde bwe yali badde asobola okuba nga atuukiriza obudde nabo butukkiriza twalayo ku buvunaanyizibwa bw'omuzadde eri omwana. Biki ebikakata ku muzadde bye yali badde asobola okuba nga akolera omwana. Buvunaanyizibwa ki omuzadde bwe yali badde asobola okuba nga akola okusobola okubeera nga omwana ono avaamu omuntu agenda okuyamba ensi eno tunaba nga tuvudde ku ki naye tunaba nga tuvudde ku nsi. Abatulaba abalungi, ekigambo kyange ekisooka kye njagala okubagamba nti teri kintu kya bbeeyi mu bulamu bwo nga mwana wo. Teri kintu kya bbeeyi mu bulamu bwo nga mwana wo. Naye ojja kunsonyiwa nga situnaba kugenda ku mwana kubanga omwana alina gy'ava. Omwana alina gy'akola ki? Gy'ava. Omu ku baakulembera yagenda eri wasahaba yitibwa Umar ibn Khattabi radiyallahu ta'ala anhu n'amugamba nti ya amiri mu'minina, owange omukulembeze w'abakkiriza. Yali alina omwana we azaalibwa nga alina omwana nga yetaaga agayidingibwa abuulibweko butya bw'ayinza okuba nga akuzaamu omwana we. Mwana yali muto, mwana nga yakazaalibwa, kale nga yetaaga aweewe ku magezi. Omwana ono agenda kukula atya asobole okubeera omwana agenda okuyamba enkya, asobole okubeera omwana agenda okwesimisa tugambe nti naye omwana oyo waani, nti mwana wa gundi. Okutuuka ku ddaala eryo oba okutuuka ku leve eyo, omwana ono ateeka okuba nga background ye ng'emirandira gye yava gyali miki nga gyali mirungi era nga gyali minywevu. Awalani kano kagenda eri abasuubira okuwasa oba n'abaawasa. Kategerekese nti omuzadde, omuntu ayitibwa omuzadde agenda okuba nga azaala omwana asookebwako ddala akola ebitundu ebinene ku kubanga omwana ono abeera mu mbeera ennungi, ayitibwa maama. Maama mu Busiraamu alina enkizo nnene. Maama alina enkizo nnene mu Busiraamu. Era abantu abo abalungi kuzimu ku respect ze tulina okusinga okuba nga tuwa fe abasajja. Kale na buli muntu yenna bamaama baffe twali badde tubawa ekitiibwa ekyowaggulu. Kubanga maama buli wabeera nga maama nga mulungi aba agenda tuwa products nga nnungi. Nga Allah subhanahu wa ta'ala we yayogera mu Qur'an suratul Baqara ng'ayogera ku ttaka nti n'ettaka eggimu, ettaka buli libeera nga liri fertile lituwa ebimera nga nabyo biki nga nabyo birungi. Wabula ettaka buli we libeera nga kapa n'ebimera ebisigibwako nabyo bibeera biki kiva tukubisibwa okukwasa abakyala baki abakyala abalungi. Mukyala gwotunakundaba nga mashallah nga agwana mu kiki agwana mu kitiibwa kyo nga akusanyusa nti n'abaana banaazaala nabo bagenda kubeera baana nga baki balungi abagenda okuba nga beesemesa. Maama gwe njagala okusooka okwogerako. Sahaba oli waabuza Umaru ng'ayagala amwe ku magezi butya bw'anaakuza omwana we, yamugamba nti wajja leeti walitandise wali mu kaseera nga tonnaba kuwasa mukyala we nalina okuweera amagezi. Lwaki? Kubanga abakyala yo tuba tubawasa lwa nsonga mmeka? Tubawasa lwa nsonga 3. Naye ng'ensonga esinga okubeera enkulu ku nsonga ezo 3 ddiini ye, enkolagana ye wakati we n'eyamutonda eri etya. Kubanga obudde obusinga okubeera obungi abaana bano bawangaala na maama, tebawangaala na taata. Kategedde bawangaala na bamaama.
kati yamugamba nti wajja leeti wali olina kumbuuza bifo nga tonaba kuwasa mukyala nenkuwulira mukyala kigwotekeddwa okukola ki mukyala kigwotekeddwa okuwasa osobole okufuna abaana abaki abalungi sahaba jamaaso gombaka muhammadun sallallahu alayhi wasallam namugamba nti ya rasulallah owange omubaka wa allah man ahaqu nnaasu bihusni suhbati mu bantu b'empangaala nabo mu mikwano gye nnyina mu bantu bonna bonna abali mu nsi ate gwemba nsinga okwagala ate gwemba nsinga okuwa omukwano gwange ogusembayo faqala sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba ummuka genda oyagale maama wo hadithi eno erimu ebintu bibiri mutera okugyesibako bamaama hadithi eno mujagala nnyo olwokuba nti oba tetwagitegeera bulungi oba titwagisomesebwa bulungi waliwo enjawulo wakati w'ebintu bibiri wakati w'okuwa ne wakati w'okwagala ebintu ebyanjawulo hadithi teyagamba ani gwemba nsinga okuwa ekinene kubanga bamaze okugivunwa nti kuba wenagenda maaso eyo ojja kulaba nga nabbi sallallahu alayhi wasallama addamu sahaba nga amugamba ayagale maama we emirundi 3 taata amwagala omundi gutya kati abamu ne bagivunwa nga bagamba nti bwemba wakuwa maama gwe nyina okuwa sente enki ennyingi tala nemuwa sente enki hadithi yateyogera kukuwa yali eyogera kukola ki kwagala ate nga n'okwagala kuno kutega okubiramu amagezi tolina kwagala gamba nti nolaga sale gamba nti gundi naye agala nnyo maama we naye kitawe tamukola ki tamuliko kati sahaba abuuza nti man ahaqu nnaasu bihusni suhbati abantu b'empangala nabo omuntu kigwemba nsinga okwagala faqala sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba ummuka genda oyagale maama wo lwaki amugamba maama we bannange bamaama bayita mu bintu bingi abakyala abatulaba oba abakyala bonna abali bayita mu bintu bingi basanga challenges nyingi nga bakafuna embuto nga balina embuto nga bazadde nga bakuza abaana nabbi namugamba nti genda oyagale maama wo osanga omukyala nga amaze okufuna olubuto naye nga okufuna kw'emirembe gye ayina genda mu toilet agyetaka toilet alyeko nga kyafiringa proud of it naye nga awulira mu bulamu bwe muli kyakola ki kyayagala kati omuntu oyo oba olina okumuwa respect era abatulaba bw'obanga olina ka chansi nga okyalina maama wo mwagale bw'abanga alina kyawulira kyayagala kimuwe bw'obanga okinako obusobozi lwaki maama ali amabanja ku maduuka gonna ageetolodde ku area wawangaalira nga wooli eti ng'olina kapasite esobola okubanga emuyambako naye naafiringa proud of it nti alina omuki ti alina omwana lwaki kubanga yeggwe gwe yalera gwe mwana we era teri muntu agenda kukwagala kwenkana maama wo taliyo ate era talibaayo nga bwe kiri nti tewali muntu agenda kuba na mukwano mungi ku bantu bonna basigadde oba ku bantu bonna bali mu nsi nga baana be beyakeera enkya nakola ki nga baana be beyakeera enkya n'azaala nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba sahaba agenda yagale maama we sahaba n'abuuza omubaka alayhi salatu wassalam namugamba nti qaala thumma man owanga omubaka wa allah nzizeekaani namugamba nti ummuka era genda ozzeeko maama wo namugamba nti qaala thumma man owanga omubaka wa allah ani gwembanzaako mu kifo ekyokusatu namugamba nti qaala ummuka era genda ozzeeko maama wo namugamba nti qaala thumma man owanga omubaka wa allah nzizeekaani namugamba nti qaala abuuka namugamba kati awo genda ozzeekaani genda ozzeeko taatawo omwana omundi ogwokuna kati hadithi eyo etulaga positioni y'abantu bameka
positioni y'abantu babiri, asooka ye maama, owokubiri etwaga positioni ya taata. Nti abantu bano babiri bamala okubeera nga bali babiri bwe bati, be bagenda okutuyamba okufuna omuki, be bagenda okutuyamba okufuna omwana agenda okutwesimisa enkya. Nti mu kubanga bagenda kufuna omwana agenda okutwesimisa enkya, kyetutandikiriddeko kulaba nti taata agenda okulonda maama, alonde maama nga mulungi, alonde maama gwalonda nga munnaddiini. Naam, kyekirina okusooka nga munnaddiini. Bw'anaamala okubeera ng'akoze ebyo, kati ayooka atandika okuyingirira responsibilities ze, oba kyetuyinza okuyita obuvunaanyizibwa bwe bw'alina okubeera ng'atuukiriza eri abaana bano Allah bakoze eki? Eri abaana bano Allah subhanahu wa ta'ala bamuwadde. Kati awo wali obuki? Wali obuzibu. Allah subhanahu wa ta'ala tamala galayira. Ffe bwe tuba nga tugambibwa okulayira, tukubirizibwa kulayira Allah yekka. Naye bw'oba osoma Qur'ani y'ekitiibwa n'osanga ensonga yonna nga Allah subhanahu wa ta'ala nga agirayidde, kiba kikulaga obukulu bw'ensonga eyo. Lwaki Allah agirayidde? Mu ebyo Allah bye yalayira mu Qur'ani bw'ona ogenda okugisoma ojja kusanga ayati nnyingi. Osanga Allah agamba nti wal asr innal insana lafil khusr wal fajr wa layalin ashr. N'ebirala Allah byajja alayira. Ne kubimu Allah byalayira mu Qur'ani, Allah yalayira abazadde n'amaana alayira n'omwana n'agamba nti wa walidi wama waladin. Allah alayira omuzadde n'ekyo kyakoze eki? N'ekyo kyamuwadde kiki? Mwana. Kikulaga enkolagana abantu bano babiri gye balina okubeera nga batambulamu, nti taata ne maama n'omwana buli omu alina paati gy'azannya okusobola okubeera nga tuwangala mu nsi nga tuli bulungi. Si kyekyokka, era tugenda kusinkana Allah nga tuli bulungi singa buli omwana abeera nga azannya omupiira gwe. Naam. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti wa walidin wama waladin, kitegeeza nti Allah alayira omuzadde era abaganze naawe positioni y'omuzadde mu buki? Positioni y'omuzadde mu Busiraamu. Allah bamala okubeera nga alayira omuzadde, ensonga nga ngenda okugivaako nsembera bino obuntu bubiri. Ekisooka, muganda wange atwabanga okyalina muzadde, mutwale nti muzadde. Sheekhe wange omu Allah amusaasire yannyumiza, yali mu durusu ng'asomesa. Mwana n'abuuza ekibuuzo, bali mu ddarasa n'agamba nti taata, sheekhe nyina maama wange yanzaala teyankuza, olwanzaala n'ansula mu toyireti. Sifunye ku laavu ya maama okuva mu buto bwange, teyanyonsa, talina kyeyankolera. Naye batuuse okuntikira maze university, agala kugenda nangirira nti ye maama. Nkole ntya? Boobeera gwe. La ilaha illallah. Talina kyeyampa, teyanyonsa, yansula mu toyireti, banziggyeyo abalala bankuzizza. Sheekhe yamuddamu nga n'okukaaba n'amugamba ne bw'onootambula e mashariki ne magaribi togenda kufunayo maama mulala, oyo ye maama wo. Era tokola nsobi kubaako omuntu gw'ositwa ku mukolo n'olangira n'ogamba nti this is my mom, nga si yakola ki? Nga si yakuzaala. Genda oyanjule maama wo. Kyeyakola okubanga yakutereka mu lubuto emyezi 9 n'atakuggyaamu, kyeyakola okubeera nga yakuzaala mu process awo mukuzaala n'atakuttiraawo chansi n'ogisigaza. Mwebaza olwekyo, kyabbeeyi nnyo eri obulamu bwo. Talina musango gy'oyo. N'akubirizibwa agenda ayise bulungi maama we. Kati abazadde ebiseera ebisinga tusabibwa okuba nga tumanya kyetuteekeddwa okubeera nga tukola bwe tunaaba nga twagala okufuna abaana abagenda okuba nga balongoofu nga batuyamba. Ku makubo ki gwe tulina okuba nga tukwata oluvannyuma okubeera nga tutegedde maama positioni ye, netutegera positioni ya taata, ne tulaba katono ku
byetuteekeddwa okubeera nga tukola abantu bano okubanga tubaleka mu position yaabwe. Allah yatugamba bakwata obulungi aga nti fala takulahuma uffi, tetubaddamu ekigambo kyonna, tubaleke mu position yaabwe nti baki nti bazadde. Kati maama atulaba oba taata atulaba, Allah amaze okubanga akuwa ezzadde. Ate abaana bano kuno ku nsi ffe tugenda kukola ki? Tugenda kuvaako. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti umma ye tugenda kuwangala wakati w'emyaka 6 ku 7. Kitegeeza nti aweza myaka eyo asukkamu aba ali mu bonasi. Tubeera mu kkubo nga gye tuyita tugenda kusinkana Allah. Naye ate emabega tulina be tukola ki? Tulina be tuleseeyo. Kati abantu bano be tuleseeyo obuvunaanyizibwa bwaffe eri abaana bano Allah bwe yakeera enkya n'atuwa tubutuukiriza. Okay, barakallahu fikum. Mwana wanje noza kunyikiriza atubanze tuzeho kanjune omukahomuro ntugaruka atakaruga. Nehinda Otaferwa. I promise you ngundi akumani neiwe. No more kaikuloka momo kaikulote. Vote. Shimka materine. Ain't no ritansa. Wacha. Yeah. Where's your Bayuda tukora. Katani katukauri. Wacha. Bayuda tuita nabo. Balala tuseka nabo. Olechisa tukabana nabo. Ori bokweta kampura libaki? Nirigizina ryawe. Nigizina ryanje. Niryo bakubije. Bakankubya mariba. Makanika. Abwa cyo kweta mariba no ibe byoma. Ompira kasameme Otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengerwa Izoba aha Independence Day achecha Global High School. Ompira kwatarika kunji munangwene Ivan no mupira Master Teacher Muzebi Sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK Commission Betty abeshongozi batabakariyo Peterson na Kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahabwe mikoro ya buri muringo Charity kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano omurimbara city aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwine obuhereza bw'ebara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri z'omwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katano hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'omuziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omurimbara city. warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanje nakwakira yo mukahumurako deka tugumiza muna program itu nyamurungi program yo Islam live aha TV West Studios nchinemu Sheikh Huzaifa Masimbe kandi ne imam wa Masjid bint Jamia Kashindo omuri Isinjiro turontere bashunga nkuru mnonga ekwatirine nano umzire na mnogo busunanzwa obwo mzire abana be twarebangu mazima tu omzire
n'ekintu kikuru munonga okuba nibaraba omu bintu bingi munonga okureba nkani mazima batuzaara kandi twine kubaha ekitiinisa kyabo kandi nabo biine kushikiriza obujunaanizibwa bwabo. Shaho nyine ho ndikwenda kutandikira erigenda abashiija munagireho obujunaanizibwa bwanyu. Abaziira abakazi bambi ne batoba bari ne batoba munonga kandi tutungire n'abasingle mothers bingi munonga ebyo nibibaho konka noshanga omukazi na n'omushiija bazaara abaana katugire bababiri kabumwe konka kuba kutana bati ninga kamutweka butweka konka nabwe tikakuzibira kuba muri omuziro w'omwana. So noshanga baba nagirira abaana tubakwenda kumanya tubakwenda kubashomesa hati omuzire akishaba abashiija bamwe omukazi nagenda aterera omushiija esimu ntaza tamanya ekyomuro kyabwe tamanya atandika abaana kuza ishomero. Abashiija bamwe nomanya ngu erigenda nagamba omukazi ngo oyine kubanza kwija okazakira okazeyakira amugira nti bitu tozita mobile money ningo kazipero wabodo akazeta nti nga hazeyakire wenki nayenda abanza mukozese abone kumuhafiza omwana we. You can imagine abashiisa bona bazima tumugira nshoni bagara kusuka nibenda kubanza kukozesa abakazi abazire mu abana bakabona kuba hafiz ezabana babo eshagama yabo eyibazire. Shayi ekintu kigamba uki Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ekisookera ddala tuwangalira mu maka naye tukkirize tugaane nti Allah subhanahu wa ta'ala yakola amaka nga teri family gyonda kusanga nga tewalimu conflicts. Ekisinga okuleeta ebizibu ebyo ebiseera ebisinga kwawukana kwa musajja na mukyala. Okwawukana kw'omusajja n'omukyala either omusajja ng'akoze talaaka ng'atadde omukyala oba omukyala ng'akoze khuluqu n'atukeeza n'awulira ng'akooye n'agamba nti omusajja kamukole ki kamute. Ekisookera ddala obugumiikiriza kikulu mu bufumbo. Obugumiikiriza kikulu mu bufumbo. Buli obugumiikiriza bwe bubula ku sayidi zombiriri ebintu ebifaananako ebiti tubisuubira. Amaka g'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nago gaalimu ku bizibu. Gaalimu ku bizibu. Kati teri maka gogenda kusanga nga go gali awo 100% nti bo bali ku mukeeka. Waliwo abagagga nga bagagga naye nga basuula mu mamotoka. Yes, of course. Lwaki? Nyoga tebalinayo miki? Tebalinayo mirembe. Ekisookerako ddala nyamye nti tubeere bagumiikiriza buli omu agumiikirize munne ku mbeera zonna nti wabiranga lw'embeera yonna ezze mutuulenga mmwe ensonga eyo mugisolovinge. Ekyokubiri mwewalo ensonga zammwe okuziyingizaamu abantu b'emabbali. Ensonga zanyu mutakazitamu abantu abangi temuziteekamu bantu balala tugenda kujjayo. Buli wokwata ensonga zammwe ez'ewaka n'ozigattamu abantu ab'okubigwe b'osuubira nti oba oliawo nti bayinza okukuyamba nti oba mikwano gyo bagenda kusekerera busekerezi oba oliawo tebagenda nakuwa advice zigenda kukola ki zigenda kuyamba. Kati ku point eyo nsaba nti tubeere bagumiikiriza. Wabanga wazeewo ensonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti fa'in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Wabanga wazeewo embeera yonna ebatawanyiza wakati wammwe mudde eri Allah n'omubaka bakole batya balamule wakati wammwe. Kati abantu abo bulungi abafumbo n'abasuubira okugenda mu bufumbo nti bwe mbanga tufunye wazeewo conflicts obutakkaanya wakati w'abantu ababiri mutuule mwenga mmwe kubanga omuntu kisobola okukkaanya ku butakkaanya. Kisooka bulungi omuntu okukkaanya ku butakola ki ku butakkaanya ne tumuvinga on. Ekyokubiri kano kagende Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti kullukum ra'i, buli muntu yenna mulunzi era
buli muntu agenda kubuuzibwa kwekyo kye yakola ki kwekyo kye yalunda buli muntu wena n'omulisi Naam. kandi ali abuuzibwa ahali ekyo naam ningebiyalese yayogera ebintu bino wammanga yagambye nti al imaamu ra'i omukulembeze mulunzi bwe twogera ku imaamu abantu abasinga badduka mangu nyo ne bagenda mu mizikiti naye twogera muntu buli muntu position gy'alina ng'alina kyakulembera agenda kubuuzibwa ku ekyo kyakola ki agenda kubuuzibwa ku ekyo kyakulembera taata bw'obanga obadde ofunye obutakkaanya misunderstanding ng'abantu kubanga tusobola okubeerawo nti bw'obanga olina misunderstanding between you and your wife please don't include the children era waliwo omusajja omu allah amusaasire yayawukana ne mukyala we era nakimugamba nemugamba oli musajja okulaba nga mwayawukana n'omukyala wo naye n'osigaza omutima ne responsibilities okumanya nti abaana bo bw'ozadde olina saavisi ezikakatako zoteekeddwa okukola ki zoteekeddwa okubawa kubanga tulowooza nti ozadde kiti wallahi ati ekiziba ikiri abamwe bayeza kutaana bati mbwenu omukazi yagendana n'abaana mbwenu omushaija boona babinjira boona batwariramu boona bimwa ekyo si kituufu bw'obanga ozadde omwana wo buvunaanyizibwawo awalan okumuliisa kubanga omuntu akubirizibwa okuwasa oba okuwasa omukyala wokubiri akubirizibwa nga alina obuki alina obusobozi kati bwewanga tosobola okufuna busobozi buliisa mwana gogenda kuzaala oba omukyala gowasizza gokyayogera ne ku baana abantu balina abakyala nga akwata omukyala n'amuteeka ewaka n'amala okubanga amutadde ewaka n'ateekawo hafu ya sukaali n'ateekawo hafu y'obuwunga n'ateekawo ewago y'amatooke 3 n'abala nti eyo bajeti ya wiiki ewedde kyokka ye nga gyagenda agenda kuspendinga omutwalo padde even nti padde breakfast ya 15 ne lunch ya mmeka ne lunch ya 5 sigose mutwalo ogenda okalculatinga sente z'okwesezza omuntu omu ng'oli mitwalo 2 n'ekitundu kati abantu bano bwe walekedde 15 bafuneko amanda bafuneko enva bafuneko sukaali bafuneko obutto bafuneko ennyaanya afuneko n'ebitaano byanatereka nti wanabaawo any kind of emergency agenda kweyambisa ku sente zino. Does it come in your sense? Kunkawa mweno oshanga yasige 15 ningo mtwaro omukazi ahendera kwasire na nomukasente ke obona akumanga agala balance obona msaje nagamba ti la ilaha illallah kullukum ra'in abaana baffe betuzaala ekisookebwako ddala bwe tulina okumanya taata ne maama ekisooka tulina okubakuza nga bali mu ddiini nga nekkuwa erisookebwako ddala ery'okubakuza nga bali mu ddiini kubasalira aqiiqa kijja kigenda mu nyo okusazisa omusala aqiiqa nekyo kimanye nti olina kusomesa aqiiqa buuza seekawo ku kyalo nti aqiiqa kyeki akunnyonnyole kubasalira aqiiqa. Ekyokubiri buvunaanyizibwa bwa taata okulaba nti abaana abali ewaka bambala abaana nti bambala. Lwaki obanga olina obusobozi ng'olina kasente n'osanga abaana bo nga bambadde engoye ezirimu ebituli omwana nga tasobola kufuna ngatto gy'asomeramu tasobola kufuna ngatto gy'asibamu waka ng'oli taata wakeera enkya n'ozaala kandi bono bane befaho abashaija abamodde obeera otya omusajja omukyala n'afuna olubuto n'afuna olubuto ng'agenda kuzaala ng'agenda kuzaala mwana wo n'atuuka to the extent nga agenda time ey'okuba nti agenda kuzaala nga tosobola nakugamba nti olina emitwalo 15 omukyala ono kwayinza okutandikira n'okwata omutwalo gumu ogwo omukyala agenda azaale. Does it make sense? Tekikola makulu kakitegeeza obuvunaanyizibwa bwe oba obusudde. Omwana alina okwambala. Ekyokubiri omwana ateekeddwa okulya. Allah subhanahu wa ta'ala mati falyunfiqu dhu sa'atin min sa'a. Buli omu alabirira abantu be okusinziira ku busobozi bwakola ki ku busobozi bw'alina. Lwaki opiika abantu ebinyeebwa okuva ku Sande paka ku Mande
ng'olina obusobozi obuliisa abantu bokkanyama ennaku 2 kale mu wiiki ne n'ogula kilo z'ebinyeebwa 10 n'oziteeka mu kasola ogamba nti enva ebinyeebwa byaweddewo subhanallah beera nabo osanga omwana n'agenda ku mukolo osegedde n'akwata olusaana emmere n'ateekako emmere gy'akagenda kulya lwaki ayina ebintu by'amiisinga afunye chansi abisanze ku mukolo kati kabiteekeko lwaki tata yasuula responsibilities ze talina buvunanyizibwa kulooza nti naye abaana bano once in the while kambasanyuseeko nakano abaana tuteekeddwa okubaliisa buvunanyizibwa bwaffe ekyokubiri abaana tuteekeddwa okubajjanjaba bwe babanga balwadde kalegese bino byenjogera byonna biteeke ku baana era obiteeke ne ku bakyala nti saaviisi z'oteekeddwa okubanga owa abaana oteekeddwa okubanga n'omukyala ozimuwa oteeka okumwambaza naye gwe omukyala gwe wawasa ayina engoye 3 1 2 3 yes kubanga obutonde bw'abakyala omukyala tagala kwamba olugoye ennaku 2 ku yidi kakati togere ku yidi kubanga abasinga bakimanyi akyala tunabagulira ngoye ku yidi omukyala olugoye lwasaliddemu yidi tagaladdemu okulusaaliramu yidi naye nze masimbi waabwe sobola okusaaza yidi mu kanzu emu okumala omwaka mulamba nga siina buzibu nakyo ekitali ku mukyala kati bw'obanga olina obusobozi liisa abaana liisa omukyala yambaza abaana yambaza omukyala labirira abaana labirira abakyala oba labirira omukyala kalegerese ekyokusatu buvunaanyizibwa bwo okulaba nti omwana ono asomye buvunaanyizibwa bwo okulaba nti omwana ono asomye ntera okugamba abasajja nti twewale nnyo omuze gw'okuwa abakyala ssente nga puroguramu z'abaana okusoma zonna nga zitambulira ku bakyala it's not right once in a while kyabuvunaanyizibwa omusajja okwetwalira sukulu fees ku ssomero lwaki omwana ono akule nga akimanyi nti taata alina lolo gya prayinga on me kubanga sometimes conflicts wezitera okujja mu maka abaana bakuzekuzeko ebiseera singa osanga bamaama batalina ddiini n'atuuza abaana n'abagamba nti kitammwe yali abawadde ki yali aleseeko sente kusoma mwali mumulabyeyo naye ng'ate oluusi bambi omusajja esente yazikwata nazikuwa nezigenda luddawa nezigenda ku ssomero kati mukuba nti omuzadde omusajja buvunaanyizibwa bwe okusomesa omwana asomye okusoma kulimu kategori za mirundi emeka 3 ekisooka maarifatullah omwana alina okukula ng'amanyi Allah ekyo kiri waajibu ku muzadde ate kati eyo department maama azannyawo nnyo ebintu ebitandikibwako awaka yali badde bibuuminga omwana ono okukula ng'ali ku mulamwa yali badde maama okulaba nti omwana asadde omwana amanyi edduwa nga agenda kwebaka amanyi edduwa nga agenda kwebaka amanyi edduwa nga agenda kulya edduwa nga agenda mu toyireti edduwa nga ava ewaka amanyi okusaala asobola okusomako empapula 3 nyaku ya saluna oba bonna buvunaanyizibwa bwa maama taata okusoma kuzzeemu making sure nti school fees omufunye agenze ku ssomero gendayo sente wezibadde ziriiwo yogera nebekikwatako gambe nti sente ziriiwo naye ku kiseera bwekitimbwe kiti omwana akole ki omwana asome nga bwenoonya fees naye taata n'otunza abaana ewaka wiiki 3 mugwe sente teziriiwo n'ogenda mu tawuni n'okuba ebikalu n'otuula wootudde nogamba mpakira ennyama n'olya n'abakulinaanya abasajja n'olimuwe saddaaka esinga okubeera ennungi mu bulamu bwo abatulaba kino mukimanye saddaaka esinga okubeera ennungi mu bulamu bwo yeejo wadde abantu
It does not make sense. Nze imamu muziki tokuwaana nti oli mulungi mu kusaddaaka ng'ewaka bakaaba. Ng'obuvunaanyizibwa bw'olina okuzannya okulaba nti omwana wo naavaamu nga tobulina. Ma'rifatullah, buvunaanyizibwa bwa taata, buvunaanyizibwa bwa maama, okumanya nti omwana ono amanyi Allah. Wa ma'rifata rasul, n'okubanga amanya omwana ono ateeka okukula nga amanyi nabbi we alayhi salatu wassalam. Ekyokubiri, wa ilimu dunyawiya, omwana ono alina okukula nga n'erimu ey'ensi naye agikoze eki agisomye. Twagala ba inginiya, twetaaga ba dokita, twagala abasomesa mu departments ez'enjawulo, sciences and arts tubeetaaga. So Shay, abali kuzaalazaala oba kati babayita ba spam donors, buli wona osanga ng'enaayinayo abamu osanga azadde mu bukazikazi, you know. Konka kandi oshanga tafiireyo kumanya nti ekulya nkazaalayo kulya you know. Abakazi ne batoba n'abaana, abaana ne bagano ne babula okusoma, konka kandi omuziire yamuteerera akasimu nkazi omwana biki we aba bali nabo shaheeze ababoyo omukazi gwaba sabezo balabanga abaana konka ayewangwa akazaala you know ahandi kandi abaana abo nabo nibenda kushoma. Sheyawo nanyenda mbweno bagambire begarukemu abashaija. Baganda bange ab'ebitiibwa, bw'obanga owulira ng'omwana gw'ogenda okuzaala ekisooka nga tomwagala, muleke tomuzaala. Omwana gw'ogenda okuzaala bw'obanga tomukola ki? Nga tomwagala tozaala. Yes. Lwaki ozaala omwana gw'ozaala nga you don't feel him or her? You don't love them. Omuzadde atuuka to extent n'akumwewoka nga teri mwana n'omwana mwagala. Teri mwana ayinza kumwerukaminga daddy kulikayo oba mami kulikayo. Kitegedde nga they don't have that love just because of you. Okategedde kati baganda bange bwe tubanga tuzaala abaana tubazaale naye tumanye nti tuyina obuvunaanyizibwa bwe tuteekeddwa okutuukiriza okulaba nti abaana baffe bano betuzaala tubakuza mu nkuza ensiraamu kyekisooka. Abaana baffe betuzaala tubasomesa, tubaliisa, tubanywesa. N'ekisembayo nti abaana betuzaala tubasabireko. Tatasabira ku baana bo. Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Abaana basabireko. Hai Allah sasira abaana bange. Abaana babanga baffe waka tubasabireko. Abaana mu masomero gye babeera abaana balina ebiso. Abantu balina ebiso. Yes, bafuna ebizibu bingi. A'udhu bikalimati llahi tamma min kulli shaytan wa amma wa min kulli aynu lamma. N'ebintu ebirala ebifaanaganako weebityo. Okay, barakallahu fikum. Ninjamna nanje wahura mazima mufe ahabana banyu abokuba mwena murya bariisa kandi muri abuzibwa ahabana abo. Well, shevi nimbigambira biri komoni aba omwaka anyeta no kunyeta alemebeta kusaidiza ffe kubanga binakoza wallahi yaterisi mundiho yagira nti imuhurura mushija okumanya abashija bagwireza omwana gwe yazaala taina weta wa school fees kugura mukazi nga malaya amugule amu school fees omwana no way you know akaterisi ntireba ya Tom Loud ntiyese babichinti manyumwana ntaza noza kwizoza ya chiresent ntachize ya chirenta tinakuja wabo otizire kuzakira tozisubira teziriwo yamgira ntikare nkushange ntimpa mwida chikanje yagiya umdaji after like 5 minutes yagaruka yatera ntaza nshanga hana ahariyo namurangira ni rose la ilaha illa mazima bashira bitumusharaho omwana wozira baganda bange katana no mukazi abana bano bagya tubanja kukiyama
wallahi nesirimu anti bwate bwatambula already mukamovinga on buli mwaka mwali programs akashwera handi mwamovinga on konka hati omukazi kuyakushaba fees z'omwana oyagala asoka jamalo kukyalira nshemeze mbone kwa subhanallah banange tugenda kubuuzibwa ku qiyama ku baana baffe betwazaala ne tumaliza nga responsibility zaffe tulina okubatuukiriza nga situzikoze nzikiriza abantu bano mboogereko tumirako mukadda wange Sheikh Rashid Masimbi ne mama wange namuli Zulaika mukwano gwange Sheikh Twaha mshala wange Hajati Zaituni mshala wa Sheikh Twaha Hajati Hanifa ne mikwano jange mwenna Hajati Sara Hajati Madina nabona bakachini nabo alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala abasasire abayizi bange mwenna mikwano jange tuwanga nabo ku muzikiti Itendero Kakindu Wasiramba nange nabatali mwenna Allah abagale atera basime biidhnillah mawra amen barakallahu fikum bitu nanye ninsima iwe wena owatandika nanye kuruga shaha 10 mpaka shaheze 10 msinenza kuba 11 mazima ninkusima ntine bugarchiro bitu nintumira mami wanje mulungi takafira program yeje Hajat Jelia Sadi ahorgazi nekunda mnonga munwani wanje nibamweta mama Sudi owa ningashi mama Bushira owa Kisenyi yes ani kutumira mnonga webare kunda programu yeji kandi Aisha na Muzamiru abana bawe nitubendeza ebirungi byonka kandi mazima nitubashabira bakore kurungi ebigezo byabo abitu programu yitu niko yagendekyo hanasgand hawa salimusa kana nyinemu Sheikh Huzaifa Masembe imam owa Masjid Uthman imam owa Masjid bint Jamia Kachindo omuri isinjiro twaza kwendeza kurara kurungi wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi